Abakungaanidde wano be bamu ku bakungu ku nsonga z'ettaka okubaganya ebirowoozo ssaako n'okusala entonto ku ngeri y'okumalawo ekibbattaka mu ggwanga. Mu kaweefube wa gavumenti okumalawo ekibbattaka yaleeta etteeka ku ttaka wabula nga ne gye buli eno ekibbattaka kyeyongera buli lukya. Ye minisita avunaanyizibwa ku ttaka Daudi Migereko kino akiteeka ku bantu abalina ettaka nga tebalina kye balikolerako. Ekimu ku bizibu bye tulabye abantu buli babeera n'ettaka nga tebalikozesa abalowooza nti balina kye bayinza okulikozesaako batandika okubatewaanya n'okubanyaga ettaka lyabwe. Migereko alabudde abantu bonna abalina ettaka nga tebalina kye balikolerako nti ekiseera kinaatera okutuuka batandike okuggibwako emisolo. Bw'oba olina ettaka likozese. Gavumenti ebadde etuyambye n'ereeta Operation Wealth Creation nti bw'oba olina ettaka naye nga tolina nsigo bakuwa ensigo n'osimba, bakuwa ente n'olundirako, bakuwa enkoko n'ozirabirira n'osobola okukolamu ssente. Mu kiseera kino ng'ettaka lifuuse akataka ate nga waliwo ettaka eritakozesebwa, kino kye kiwaliriza abantu okulyesenzaako.